This is from Mukyala in the day. Nyongera okusima gwe najje kumideko mulungi omwagala mpuliriza nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyini ate nga nyongera okwebaza Mungu olw'ekirabo eky'obulamu banange ku lw'oyo yenna akyasa essaawa eno y'omukulu amanyiddwa nga Chief Justice Dolo Owinyi agenze maaso okubanga ate yeegulira erinnya awo ku mitimbagano oluvannyuma lw'okuvaayo ng'akangudde eddoboozi ng'alikangulira bannayuganda abagwa mu bwakabaka obwa Buganda. Yes, ng'agamba nti abantu bano bannakyemalira ye omutanda we yalwala mukaawo bagenda maaso kubanga ate boogera bingi nga bagamba nti basaba omutanda abeere nga atwalibwa jjanjabibwe era mbu bw'atyo yatwalibwa nga beeyambisa presidential jet era nga mbufunze agamba nti yejjanjabibwa ku nsimbi ez'omuwi w'omusolo oba eza gavumenti. Agamba naye nga temwafugumako ku nsonga eyo naye munnange ye owaffe okuva mu Acholi yalwaddeko oba yalwala ne bamutwalako ku nsimbi za gavumenti mwayogera ebigambo bingi okuzama naye nga mu byonna kyenyinza okuba nga ate nkujjukiza nti omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda we yalwala yatwalibwa nga atakozesa presidential jet ng'omukono we yagambye bamutwala nga bakozesa KLM Royal Dutch Airlines woba ontegeera bulungi nnyo. So mufunze ku nsimbi y'omuwi w'omusolo omukulu teyajjanjabibwako wadde naye nga ye Dolo Owinyi akalakatiddwa bulungi nnyo naye nga akatambike bwe kati bwe kabadde to America. But your ethnic leader, you who were demonstrating, your ethnic leader was transported in a presidential jet to Germany using public funds. He was not entitled. You did not demonstrate. Is it because Olanya is an Acholi? Is it because Olanya does not speak your language? Only a wicked person can fight a person who is fighting for his life. Only a super wicked person can fight the dead. Actually, for us, it is an abomination which has no name. Y'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso okubanga ate akola enkyukakyuka mu ba RDC wamu ne ba RCC era ng'omukulu amanyiddwa nga Hudu Hussein mwanattu yafuuse ekyokusekererwa mu kibuga Kampala anti jjukira ono yabadde RDC w'ekibuga Kampala era nga yakulira ekikwekweto eky'okubanga baamula abatembeeyi mu kibuga Kampala ako wamu n'ababuulizi b'enjiri. Y'omukulu amanyiddwa nga Mr. Moshi tumujjukira bulungi nnyo nti we yali agezaako kubanga ate ateerayo abatembeeyi akabega. Yes, olunaku lumu awo mu kikwekweto yakwatibwa era nga yaggalirwa ennaku eziwerako ddala agenze maaso okubanga ate azina gudigudde ku mitimbagano gye nga asekera omukulu amanyiddwa nga Hudu Hussein. Kaakati n'omukulu amanyiddwa nga Pastor Robert Kayanja wa Miracle Center Cathedral naye bw'atyo avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate amwogerako n'ategeeza nti ogenda maaso okubanga ate oyogera ku njiri ngaani n'ogaana abatembeeyi okukola n'ogamba nti obawadde ennaku 30 kumbe gwe Mukama gwazuwadde okubanga okola mu kibuga Kampala bwe batyo bagenze maaso okubanga ate bamusindika eyo yumbe waggulu ddala eyo wabula nga ate ye Mr. Moshi amutegeezezza nti kyenategedde nti eyo omusana gye gusibuka kwegamba n'akawewo teri so genda maaso okubanga ate okifiiringa. Waliwo yabadde asaaga someone was joking mbwe ababuulizi b'enjiri mu Kampala that the preachers in Kampala, ababulira ku nguudo street preachers, mbwe abawadde ennaku 3 that he has given them 30 days. Omanyi omuntu yenna Anybody bw'azannyira ku njiri when they mess with the n'agigambwa gospel, abawadde eddakiika he gives them 30 days. yaba yeewadde ennaku 3 They have given okufuluma. themselves an ultimatum to get out. Yaba yeewa Eby'omugenzi Jacob Oranya byo tebinaba kubanga ate biggwa mwanattu era nga wenjogera bagenze dda mu maaso okubanga munange Nyazaala bamuleeta ku mutimbagano. Nyazaala yasigala Nyazaala wadde nga muba mwayawukana. Omukyalo oli gwe nakutuusizaako olunaku regular amanyiddwa nga wena omukulu Jacob Oranya gwe yadivosinga naye oluvannyuma lw'okubanga ate amuzaddemu abaana 2 avuddeyo mwanattu ng'aliko n'obumansuka ngenda kubanga ate nkuzannyira akatambike naye nga ngenda kusooka kuttotolera biki byayogedde ebimu ku byo ebikulu ddala. Agambye nti omuntu bw'aba afudde ekizibu ekibaliko mumwogerako birungi byerere ne mwerabira ebibi. Olanya yagenda maaso okubanga ate awasa muwala wange mwaka gwa 2013 bw'atyo n'amuzaalamu abaana 2 naye Olanya mwennyini yeesamba muwala wange era bw'atyo n'asaba divorce. Oluvannyuma lw'okwawukana saasabako Olanya n'ekintu n'ekimunze ne muwala wange wabula twasalawo tubeere nga tetutambula mu ddembe tukole ki tumuviire lwansonga nti abantu abasinga kasita baawukana singa badde mu bufumbo obutukuvu omukyala agamba nti njagala share yange era babeera batwala 50%
senti. Kakati nno ye maama agamba nti muwala wange talina kyeyatwala wadde kazibeere engoye ez'okwambala, teyatwala kintu kyonna kyonna, buli kimu yakirekera Oulanya. Era bw'atyo n'agenda n'asalawo kubanga ate atandika okubeera mu states. Agamba nti Oulanya abadde talina yadde 10 kyawa bazzukulu be wadde okubalabirira, okitegeera. Naye agamba nti ye tafaayo, abaana ajja kubaleeta. Agambye ajja kugenda wiiki ejja ajjeyo abaana b'omugenzi Oulanya abaleete. Mubanga mwagala babeerewo mu kuzika balina okubeerawo kubanga oli kitaabwe bamanye nti taata waabwe afudde, bamuziise bamuyiyeeko ettaka, ekyo kibayingire mu bwongo nti taata waabwe yafa. Kuba ekituufu kiri nti bakimanyi nti oli omwami omukyala gwe alina essaawa eno oba maama waabwe gwe alina essaawa eno bakimanyi bungi nti si yabazaala, era bamanyi nti taata waabwe Oulanya gyali. So agamba alina okuba nga abaleeta babeerewo bamuyiweeko ettaka bamanye nti taata yagendera ddala, okitegeera. Takomye okwagenza maaso kubanga ate agamba nti mu buwangwa bwaffe tulina okuba nga tubeerawo mu kuziika Nyazaala ne famire yange, tulina okujja tukole ki, tuziike wadde nga twayawukana nammwe, ekyo kyo kirina okubaawo. Era agambye nti Oulanya baba nga bamutana butwa era balina obulombolombo mwakyoli bwe balina okuba nga ate bakola omugenzi okuba nga ate avaayo agende maaso okuba nga ate ayigga nnyo oyo yenna eyamutta, era ng'ono agenze maaso okuba nga ate awa example ay'omugenzi Kanyamunyu, okitegeera. Kanyamunyu n'akenya, agamba nti Kanyamunyu yatta akenya ne yeegaana, wabula balina engeri gye baziikamu akenya era baali bali awo. Kanyamunyu ne yeereeta yekka n'abagamba nti ye yatta akenya. So abategeeza nti n'omukulu oyo bwe batyo bajja okuba nga ate bamukola. Agasseeko okuba nga ate alabula omukulembeze w'eggwanga namuga nti bo bwe bafiirwa ewaabwe omuntu ng'afudde balina okukuba enguliko. So ebyo byagamba nti balina kuba music tebiriiyo, balina okuba enguliko, omuntu bamuziika bakaaba naye nga n'omuziki we bakola ki, we bagukuba, we bazina, we balya, we bakola ki, we banyumira kubanga kiri mu kalombolombo kewaabwe okulaga nti omuntu bakoze ki, bamunyoleddwa. Era agamba nti we batakikole ekyokuba omuziki ajja kuba kakasa nti eyali mukoddomi we bamusse bussi na butwa. Ogenda kuba nga tomwewulirako mu lulimi olutaputa oba oluzungu. My name is Okot Santa, Member of Parliament for Aru North Constituency. I'm also a Shadow Minister for Regional Affairs. I come from Padre District in Acholi region. I am a born of Omoro, where the late speaker comes from. You may ask me a question because I am a mother-in-law to Jacob Oulanya. In our tradition, even if there is divorce, once you have children in that family, in that clan, you remain a mother or you remain a father. Oulanya got married to my daughter in 2013. 2 years later, they divorced. It was the late Jacob Oulanya who took the issue to court. He told us, the members of the family, that he found that he is incompatible with my daughter. So we said, if you say so, you can divorce. He took the case to court himself. He divorced in court. We were not there ourselves, but we filed a lawyer who was there in court until when the court was ruled that they can divorce. After the court actually ruled that he was supposed to give assistance to those two children with my daughter. I want to inform you, the press, I know when somebody has died, people speak only the good part. They don't want to speak the bad part. He did not assist those 2 children. The children are with my daughter in the US. We are the ones who are caring for the 2 girls without any complaint. We did not ask that time for any of the sharing of properties. I told my daughter not to leave everything as it is. All the clothes of my daughter remain in his house because the last day before my daughter left for the US, I told my daughter to go for her clothes. When she reached the gate man told him that he has instruction not to allow her pick anything. So she left everything in the house. She came back. We went and shopped for her 2 clothes. She picked the children and she went back to the US where she is up to now. She's aware about the death of Honorable Jacob Oulanya, but as you know, she's a young girl. Last year in June was when she got married to another man whom she wedded in June. So she is married to another man now after they fully divorced from Honorable Jacob Oulanya.
But the children will always remain the children of Olanya. And we request that she sends the children even if she's not coming. If she does not come and she says the children can come, I'll go and pick them. Next week, I'll fly there, pick the children and bring them so that they see that indeed their father has died. Because even if the children lives with another man, of course the children knows their father was Honorable Jacob Olanya, and they know their father lives in Uganda. So they better come and see that he's dead and he's buried. And then we take the children back to where they have been, growing up. So that is briefly what I wanted to tell you so that you don't ask me where my daughter is and why. At the moment, I don't know whether there's another woman in the house. That is now not my issue. My issue is the two children, and my clan will come for the burial according to the tradition. I have also heard that government is telling the Acholi people not to play music in the radio stations of northern Uganda. We, under our traditional, we mourn by singing. So I want to condemn this, that if government will stop our people from singing about the death of the Honorable, they will be making a huge mistake. That is how we mourn our people. We should allow our boys, our men, and our women to sing, to mourn Honorable Jacob Olanya without any interference, because the death is so painful to us, the people of northern Uganda, and that is our tradition. If they do so, then we shall think otherwise, that what they are talking about, poisoning, they are indeed covering up. And under our tradition also, if somebody is just killed, there is a way we bury the person. So that will depend on the culture, the clan members, the paramount chiefs, and everybody. There's a way we bury the person. I want to remind you, when Akena was killed by Kanyamunyu, he denied that he did not kill Akena. Akena was buried under the tradition until the spirit of Akena started haunting Kanyamunyu, until he came and reported that indeed he was the one who killed him. So we believe, we expected that the cultural leaders should have buried General Paul Loket in that way. And we also expect that now, since they're saying Honorable Jacob Olanya is also poisoned and killed, we want the cultural institution to bury him under our culture, so that the killer comes by himself to bow down and explain why he killed the man. This is briefly what I wanted to say. Thank you so much. Wewe nkobaimu abantu baidinda iganga bojirimba retoro komoli nebitonde biriraniyewo kambandule clouds one disco ngeno nempyaka aidio kumenediruo bali nebyuma ebiriko molembenga byatusibwa kuva mu Iwanga eri America bali ni ba DJ abakugu abatendekebwa mukugo DJ Farouk okuva mu Los Angeles California United States of America bali nemisindalo ejikuba jasanikire chalo chona kwotsa nebitala ne disco lights edimulisa wabona buli kimwe ekikweto loide olina mukolo gwa kwandula mbaga mazalibwa oba baby shower olina political rallies street bash byonna obikwasaganya batukire ku namba yaibwe yesimu ngobita manager Faizo 0772 Anna 0904 oba yogera ne kabwe jumbira nkobo mu bedemweni DJ Farouk ngobita ku WhatsApp plus ndala musanvina musanvibiri itanibiri inaibiri musanvisatu toikiriza kyalo kugeya mukolo gwo Yo Mukyala manyiddwa nga Catherine kusasira ne Big Aya ebyatuuse olina ku regular mazika g'omugenzi Buyondoho Nyazaala omukulu manyiddwa nga Mathias Walukaga meya w'ekibuga eky'Ekyengera twabirabye era nga baba tutte saketi tinkatinka wali wonna twatugende naye nga ekintu ekyo bangi kyabanyize era ng'omukyala manyiddwa nga Antaira mukyala wa SB4 Ombwate ngali wali ku Bukedde TV mu program manyiddwa nga Akayisanyo yategeezezza nti mwennyamivu ekintu ekyo tisi kya mpisa si kya buntu n'ategeeza nti ebyobufuzi ebyobufuzi biba byabufuzi ate politics yaggwa kakati obulamu bulina okubanga bukola ki bugenda mu maaso nti abakikoze bakoze bubi nnyo tebandi badde nga bagenda mu maaso n'okubanga ate bakola ekintu ekifaanako bwe kityo yes wabula nga si ye yekka ku nsonga eno yagenze maaso okubanga ate akukuluma n'omukyala amanyiddwa nga Zahara Toto okuva wali eri ku NBS television mu programu emanyiddwa nga Uncut nga ali n'omukulu amanyiddwa nga Kawalya Isaac gogomanyi nga Kaiza yavuddeyo bw'atyo naye n'agenda maaso okubanga ate alaga obwennyamivu bw'alina wabula ng'ono obwennyamivu
bwe emidumu yajolekeza abanene baserebu ababadde ku mukolo ogwo ba MESACH semakula ba Ne Lutaya ba Mathias Walukaga omufirwa mwennyini omukulu amanyiddwa ngo Bakyagulanyi Sentamu teyamutayiza agamba nti abantu bano bennyini mbantu bakulu ate nga bali mu music industry bandi badde tebakola ki tebatunira kikola kigenda mu maaso kubanga ate kigenda mu maaso kitegeera bandi badde mbu bavaayo ne bawoyawoya abantu ne babagamba bave ku ki kuba naabwe baleme kubanga ate babatwatinkatika naye mbu babadde wali nga babatisa amatama bonna bazimbagatanye bw'ati bwe yategeezeza era ng'agamba munyiivu nnyo agamba nti bo ng'aba Uncut bakoze kinene nnyo kubanga te bapromotinga omuziki gw'abayimbi bano naye ebintu bye bakola oluusi bibamalamu amaanyi so n'ategeeza nabo bajja tandika okubanga ate babakola ebibi music waabwe nga tebamukuba oba oliawo era n'abasabira nti nabo babakubeko obucupa naddala omukulu yamanyiddwa nga Bobi Wine aga nti bamukubireko ddala obucupa ate bwe banaamukuba obucupa ajja mukolako olugambo luli lwennyini supalubalula amusekere n'amagulu awanike mu bbanga kwegamba alaga nti ekikolwa ekyo kyabadde kibi nnyo ate nga ye kabwejumbira gwe bakozeeko ebintu bino omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasa naye yavuddeyo nagenda maaso okubanga ate alaga obwennyamivu bwe yafunye eri abantu bano agamba nti abantu abo banyumya mikwano gye tabalinaako buzibu ebyobufuzi babyabufuzi ate no mu music baba ba Luganda naye yeewunyiza okubanga ate bamukolako ekikolwa ekyo nabo ne bagenda maaso okubanga ate basirika agamba nti ku mikolo gye Walukaga yaliko Bobi Wine yaliko MESACH yaliko Lutaya yaliko naye bonna baatudde ne bagenda maaso okubanga ate batunira ebigenda mu maaso nga tebalina wadde kyebakozeeyo bo baddayi hadi be baavudde ne bagenda maaso okubanga ate balya kamulali nga bulijjo alina omulwanyi we n'antameggwa golola we abeerawo ku kido era nga mwana tu omubiri yakoze ki yaguyiyewo bulambalamba nze Bobi Wine bwajja ku mukolo gwange bamugobako Walukaga mwamulaba mu mikolo gyange mbadde mulabe mu show zange ng'ajja n'annyambako ng'omuntu omuntu bagamba mpankuwe munno omuddiza otya ng'omuntu naye tuusaawo tugenze kuziika mbadde kubanga omuntu bw'oba ogenze omuziikirako ng'omuntu kiba kikwatako nga ggwe fe mu music industry tuli ba Luganda ng'ogyeko ya politics okudda ebbali okitegeera buli muntu zo alina kyawagira tuwona awagira ekyo bana awagira ekyo naye bwe twegatta tubayita abayimbi fena tugenda omulundi gumu okitegeera kati abantu abayingiza mu mirimu byatutategeera mukazi ekyo ojja kunsanga nyumya ne Bobi Wine era nyumya naye ojja kunsanga nyumya Lukaga mbeera naye osanga nyumya ne Lutaya tuba nabe kubanga tayiza kungoba tewali muntu ayiza kugoba munne naye abantu abayingiza mbeta bakwatako be bakuba eddalu kikyamu nnyo 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 kiraga obutali kiraga empisa embi etasaana kulagaka mu bantu okitegeera kubanga omuntu bwati bwobanga kikyobulaga omwana omuto kitegeeza bapipo power tebaziika ab'ekineekya tebaziika okitegeera abo babaddewo ab'ebibiina bangi nnyo ab'enjawulo lwako tebamanyiddwa nga bo babaddewo abaziikiddeko Walukaga nga badippi abeefudde esizaffe zimanyiddwa abantu aba bulijjo okitegeera kubanga tuli mu music industry era kyensonga ki abantu babadde batumanyi ng'abantu na buli muntu ageze okuzikira ku Walukaga olwageze omuzikirako ng'omuyimbi we walwageze nga si wensangi oba si waawa okitegeera nze ngenza okumuzikirako nga muyimbi munnange tosiri mugundi omugyakolero gwa meeya okitegeera oba siri mu kibiina ti waliwo abantu abanjawulo abagenze ne baziika nga mukwano gwabwe kyekitegeeza nti bonabona tubadde balina okubagoba kubanga muwagira kino era kiraga buvunaanyizibwa kubanga nze nga Kathe nze omuntu bwajja ku mukolo gwange oba wa people power oba weefudisa oba waaki sisobola kubanga kiraga buvunaanyizibwa tekiraga mpisa fena buli muntu alina kyawagira kyogamba abaddipi babatte abeefudisi babatte bandi nize naye bana bamba sina mabugo gendeese ate munete bankomeza mukondo landiko okuyomba okuleekaana naye nsaba Bobi Wine agambe ku bantu tekiba kyabuvunaanyizibwa tekiba kyabuvunaanyizibwa musaba busabi ekintu bwatu wabakoze asobola okukola statement nga ye n'agamba abantu nabatayisanga batali bantu mmwe bimakedo mmwe mbuuza mmwe bisiraani mmwe bimpene gumbe binjirinjiri kusasa nebigaye ekibabagobya mukuziika kiki we mwabadde mukola mulanga mwagambyeko nti okuziika kwa banupu kokka oba nga temwayawudde oba madde mu just mbabuuza ye naye kyakyembuuza sensi twabadde za NRM mwe temwaziganya amabugo ate mwaziganye ngamba mbuuza mu bisiraani mwe abagobye kusasa nebigaye mukuziika bisiraani mukiva Museveni akyatufuga nnyo paka lasti
Abantu bakuvadde mu politics bali mu byakola mwe abanaku abatalina lugenda abanaku abawejjere mugoba kusasa mugoba big eye mbagobangani mmwe mbagobangani mmwe balunanga jjole y'amazzi ku manyoko omukazi azze kuziika owulira ne big eye bazze kuziika bajja kuziika bisirani mu abanupu mwatutama mmwe mwatutama obyayo bajjudde omukazi bazze kuziika owulira bazze kuziika twakutama gwafu twagaba wadde obaga namba gumwali gaganyi ga NRM singo musikale kukaza abankubidde popcorn mu mugongo mmwe bitunulanga ebigotono gasira bulolo ku manyoko Wala kasikenda mu video yawo kona kawunya nenkwa kona kawunye kwa kona kambadde obakatya kali nkatunda katafa kona kajja kakuba sasa genda ukala kazi gwe gwakana kugwe koma nyoko ani akumanyi tomene obane nelogana nasona yembo likosa olompo ko yesa mu mugoba ngani gwe nja kuno nyagwe nkubalo lempi mu mpurukutomo katunula ngebe nyinyi ku manyoko ngono nyujule wa nyoko omuntu abulabuli ng'endobe gasya bulolo mizimmwe Wala chachita kianja bantu bakambwe. Omagera mumuloka. Nali pale ngena mungu wako.